Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ate obeerenga tomisinga nsonga yonna, obeere omu ku abo abatambula naffe mu mbeera yonna. Eby'omubaka amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ne banne bali abasatu ba commissioner oba kyonzo okuyita ba back bench commissioners okubeera nti byongedde okubanga byonooneka era nga bwetwogerera si birungi eri abantu bano abana. Kuliko Mathias Mpuuga Nsamba, kuliko Honorable Solomon Sirwanyi, ono olunaku olwajjo yabadde ne mu kooti ng'agenza okubeerawo ng'omujulizi nga bali ba Paul Akamba ne bannaabwe nga bawozesebwa oba nga basaba okweyimirirwa. Ebyavuddeyo mwabitegedde. Ku lisiti eno kuliko Honorable Esther Afoyochani ne Prose Akampulira. Ebyabwe bireka byongedde okubanga byonooneka era bwetwogerera nga wiiki eno egenda okubanga etandika weenaatuukira mu makkati ebyabwe biyinza okubanga bibi era bayinza okubanga office ez'obwa commissioner bamaze okubanga bazifuluma. Ngenda kuwa ebigambo bya Theodore Ssekikubo ono nga ye mubaka akiikirira Lwemiyaga engeri jannyonnyolamu ebigenda mu maaso ku petition eyo ekuŋŋaanya oba ekiwandiiko ekyo ekikuŋŋaanya emikono egy'ababaka aba parliament. Ababaka abatembeeta ensonga eno okuli Theodore Ssekikubo, kuliko amanyiddwa nga Honorable Joseph Sewungu, kuliko n'ababaka abalala bano nga bagamba eno ensonga erina okubanga egguka. Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi n'ababaka bali ababiri mulina okubanga mufuluma office olw'obuli bw'enguzi. Kkiriza nsooke nkutuuseeko akatambi kano nga Ssekikubo annyonnyola ebyo byatuuseeko mu mikono egyetaagisa okubeera nga ensonga egguka, naye nga sinaba kubanga nkutwala eyo. Kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja, ono nga musomi wa dduwa Kayingo asangibwa Enjeru ku Jinja Road, ate akwasaganya ensonga ez'enjawulo. Ajja kuyambako ku nsonga z'amaka, weetaaga ssente tezikyajja bulungi nnyo, weetaaga okubanga osumululwa emikisa, oyagala genda bweru naye ebintu tebitambula bulungi nnyo, tokola ssente tezirabika, ebyo byonna ajja bikwambulula. Wabanga waliwo ekyakuteekebwako asobola okubanga akyambulula. Ayita mu kusaba Allah ng'akwata ekitabo ekitukuvu ekya Kuruhani, simusamize naye byonna ajja kubanga abikwasaganyiza. Ennamba y'essimu yeeyo, asangibwa Njeru ku Jinja Road. Sooka owulirize ebigambo bya Honorable Theodore Ssekikubo byayogedde ku nsonga eno, nzije nkuwaate ekiwandiiko ekirala ekinnyonnyola bino bye ndi mu kubanga ate nkugambako. Okumaliriza okukungaanya emikono gyaffe bwe tuharmonizinze enkalala ze tulina ffenna. Tulina enkalala nga kuwerako emikono 164 gy'emikono. Kati bw'oba ng'onoonya emikono 176 n'ekitundu oba giyite emikono 177, teekamu ensuusulo, kitegeeza tuba tubulayo emikono 12. Eno development nnungi nnyo kubanga kiraga nti olunatuukira olw'omumanda oba olwokubiri tuba tuteekateeka kuweereza notice eri sipiika nga tugiyise wa club. Kati ekintu bwe kityo tukitambula. Yes, ebigambo biwulidde, bigambo bya Honorable Theodore Ssekikubo akiikirira Lwemiyaga mu palamenti eno ey'e11. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo, omukutu ogumanyiddwa nga Nile Post gwagenze ne guteeka ekiwandiiko kyabwe ku mukutu gwabwe ku mutimbagano gyabwe nga bagamba the movers and seconders of the motion seeking to impeach the 4 embattled commissioners of parliament will be finalized the collection of signatures on Friday. Lwe lunaku olwajjo nti bano bagenda kubanga bamalirizaayo emikono gyabwe. Kiwandiiko kino kyazze ennaku nga 2 eziyise nga kiraga nti olunaku olwokutaano bagenda kubanga bamalirizaayo emikono gyabwe egyetaagisa okubeera nga gigenda ku kiwandiiko ekyo oba ku petition eyo. Olwo Mathias Mpuuga ne banne bali abasatu nga benkugambye ngenda bakusomera awo balina okubanga bafuluma office, kubanga singa emikono gino giggwayo, ngenda kubulira emikono egibulayo nti singa emikono gino giggwayo, Ssekikubo okusinziira ku ngeri yakunnyonnyoddemu alaga nti singa emikono gino giggwayo ku lunaku olwa Mande oba olwokubiri wiiki ey'ejja bagenda kubanga batwala
ensonga yaabwe bajanjule ewa speaker nga bwe kirina okuba nga kibeera mu mateeka. Batwala ensonga ne bajanjulira speaker ti madamu speaker ensonga yaffe tugituusiriza wano, emikono giweddeyo era olwo process nebanga etandika. Bano ba commissioners ba back bench commissioners abana baba bava mu office zaabwe. Jukira Mathias Mpuuga ye ensonga ye lwaki yanjawulomu nti we beegabirira sente zino yali leader of opposition era ng'atuula ku commission eri Joe Lusenyenje yakugambye nti ye tebamukkiriza na kubeera nga azituulamu nti era ye commission meeting zituula ne baba nga bamuggalira ebweru n'atamanya na biki bye bateesezaako n'atamanya na biki bigenze mu maaso. Kati bano bagamba nti bano balina okuba nga bafuluma office zaabwe era ne Mathias Mpuuga ndowooza office gyalimu ey'obwa commissioner omwali Honorable Zaake Francis Butebi era nga naye singa bino bitambula nga Ssekikubo wabibala ayinza okuba nga naye office eyo agifuluma okusinziira ku mawulire nga bwe gagamba. Ssekikubo and the company are seeking to impeach the 4 backbench commissioners Mathias Mpuuga of Nyendo Mukungwe, Solomon Siwani of Bukoli Central, Esther Afoyochani of Zombo Woman MP, and Prose Mbabazi Akampulira of Rubanda Woman over corruption and abuse of office. Bano singa kiyitamu Ssekikubo kyagenderedde ne munne amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Sewungu singa kiba kiyiseemu bano balina okuba nga balekulira office zaabwe. Okusinziira ku Ssekikubo ne sources ez'enjawulo ziraga nti ku signatures 1,770 ezeetaagisa emikono egisigaddeyo giri 12. Owulirira bino ng'emikono egisigaddeyo giri 12 wabula nga weekend olunaku olwaleero lwa Saturday olunaku olw'enkya olwa Sunday Ssekikubo yasazeewo bawummuzeemu oba bayimirizeemukko ku nteekateeka eyo ng'ategeeza nti tugenda kuba nga tuwummulamu tugende mu maaso n'okuba nga twetegereza ensonga zaffe then ku Monday tugenda kuba nga tufuna emikono egyo 12 egisigaddeyo okusinziira ku Ssekikubo nga bw'ategeeza. Jukira ababaka b'ekibiina ekya National Unity Platform enamba esinga obungi basayininze ababaka okuva mu kibiina ekya NRM abasinga obungi basayininze wabula nga emikono 12 egibulako. Ssekikubo ng'agamba egyo tegisobola kuba nga gitulemesa era tegisobola kubeera nga gibula. Kati gwali ku Horizon TV lindirira nga bw'osubscribinga bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification bino byonna ojja kuba tobimisinga bwe binaaba nga bizze. Kugambye Mathias Mpuuga, Solomon Siwani, Esther Afoyochani ne Prose Akampulira ebyabwe si birungi kubanga petition eya Honorable Theodore Ssekikubo erabika nga weetuuse emikono egibulayo mitono nnyo era egituusiza ne Ssekikubo gamba nti we batuuse bali ku final stages era essaawa yonna wandiraba Mathias Mpuuga ne banne nga bafuluma offices zaabwe. Ate okusinziira ku information efuluma eraga nti bano waliwo n'ebibonerezo ebirala ebiyinza okuba nga bigenderako nga si kufuluma bufulumi office zaabwe. Jukira eggulo nakuwadde amawulire nga bano ba commissioners ebyabwe bikyatankanibwa ate nga mu kibiina kya NRM bali ababaka ba parliament abakwatiddwa ne basibwa omuli neyawambiddwa Paul Akamba ng'ekibiina kyo kyamaze dde okuba nga kibajja mu bifo ebyo byennyini bye baalimu ebaaliira enguzi okusinziira ku bo nga bwe bagamba era nga ba NRM batandise dde okuvetinga n'enteekateeka endala okubeera nga bayingiza abantu abapya mu bifo byabwe. Redzone TV kwoli webali kubanga ogoberera byonna gy'osinza okuba nga gy'otulabira tuwuliziganye mu updates eziddako.